balina omupango ng'oyo Katikkiro Mayiga ogenda okukyusa nti Ssemakookiro tajja kutuula ku Namulondo. Balina kabaka owaabwe gwe baagala. Era ezo ensobi ze bakola buno nga bagenda basoosekamu ensowole. Ezo zigenda kukyamya ennono kubanga olukiiko olwo lwe lulondo omulangira balangira anaatuula ku Namulondo. Kale nze bwe nali badde omwana omulenzi era Muteesa yali badde awadde nze obusika bagenda tuna Ssaabasajja Kabaka nga muboofu era ne byakola mubiraba ate ababyonoona be baliwa. Hajji ani ali mminge we yalemesa bimwateesa? Abo abaliyo bonna abo. Wolooza bali bagoba ki? Nti mbalaba nga mutudde nga mwogeraganya ne mulowooza nga nti muli bumu naye ng'emitima gyabwe myawukamu. Buli omu alowooza kiki? Kiki. Baabadde mu lukiiko essanyu lyalina ne Katikkiro Mayiga ng'ogamba baganzi n'abaganzi balinga abagenze ku mboozi y'okunyumya ku lumbe nti we bwe twazze wano ani analeeta kiro y'ennyama ani analeeta embuzi bye baabaddeko ebigazi. Anti nkugambye ekiwandiiko kye naleeta nakikwasa baffe nga bwe yantuma. Kulya kwagenderako n'ekifaananyi. Ng'oli bwe yagamba Hajji akagalo kano kootera okuŋŋamba aka Simyoni. Omuddu w'emirembe. Kubanga amaaso ge mazima ddala galabye okusuubiza ku bukwaya. Hajji buusasa kumanya Bayibuli.